nga kansala era atiikirira 7-8 naye njagala okusaba abantu ba Yesu amala saabu oyo agenda ku municipality njagala era saba mwongere okumulabira kubanga bakoze eki abaweriza bulungi ate meya wa municipality nawe kusaba saba wabaze muwe ku executive awerizi kubanga musajja asobola kumuyimba kubanga ne banga teno Yesu amala abantu abakaba ati temanyi bakolati ibakola so njagala okusaba abazi saba nawe omulabiranga ddala ensonga eyo okumulanga ati otukoleranga modda ale njagala kubategeeza nti ate olale kyabulakiseetamu era abatulidde mu mbeera eno ali nammwe era abategeeza ati atyakola ki waali kubanga ensonga y'okulondola eggwanga yo tennazikira erigenda kuleeta abitalina kyaggulo eno ensonga yakwongezaako paka ngekoze ki ng'egguse katonda bankumire nnyo banjagalire Ssaabasajja awangaale n'ennabagereka agirikira Uganda ayi katonda kuma kyabulakiseetamu. People power, our power, NUP, everywhere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinya n'eddoboozi Kasozi Hamza. Abakulembeze bannaffe abatusoose wano, abakulembeze baffe munzikiriza, muganda wange Sava yafiiriddwa muwala waffe, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bakadde bange mwenna ebigambo ebisinga obungi bikoze eki byogeddwa ate era nga n'akadde akatuweebuddwa kati, naye nina ensonga emu gyenjagala okwonaku olunaku olwaleero, kubanga abapipopa mukimanyi bulungi nnyo nti ffe guno omuzira totera kubeera nga tugufuna. Tosobola kuba laale muzembira bangwanna lukoola oluteekateeka nti mugenda gikuba kawempe ku 5 basiba abantu abasukka mu 10 nga baganda baffe essaawa zino tulise mu kkooti. Baganda bange mwenna, tewali muntu ssaawa zino atamanyi kikigenda mu maaso mu nsi. Muganda waffe olunaku olwaleero afiiriddwa muwala waffe, naye ayinza okuba nga gavumenti ya Uganda sente ezigendedde ku muwala waffe nga naku ssaawa zino akyabanjibwa. Olyo eggwanga likola ki? Wanakuwulira sente zataddemu nti omwana agenze naye ate ojja kusanga bakyamubanja ne miliyoni esukka 90. Eggwanga litukola ki? Tetwaniyagadde ate abaana baffe bazaale abaana nabo bakulire mu mbeera y'emu, kubanga ono omusajja enteekateeka ze za myaka ezisukka mu 10. Tukimanyi nti anaatera okugendera n'obulamu talina, naye ali mu kuteekateeka kitabani kye. Mwenda mwena temumanyi obulungi ekitalina bwongo kino nja kyogera wano nga zikirumyemu. Era ekyo kikaakata emyaka 90. Abannayuganda tuzuukuke, abannayuganda tukole ki? Tuzuukuke, kubanga embeera gye tugendamu ate egenda kubeera waasi okusingako egye tulimu olunaku olwaleero. Institution tekyalina emu ekola ki? Ekyakola. Ojja kusanga nti ofiiriddwa omwana wo naye ne bakulaga mu ddwaliro nti tannafa olw'ensonga abasawo bakyayagala omukolamu ssente babeere naye wiiki namba nga buli wiiki bakulaga nti omwana lunaku ajja kufuna miliyoni nga 3. Ze institution ennaku zino zetutambuliramu era nga bo bakugamba nti bo batunuulidde nnyo ekya ssente. Osanga nti amaka g'omukulembeze w'eggwanga galina emmotoka ezisinga ambulensi eziri mu ggwanga. Ebyo byonna tubiraba era nkowoola abavubuka mwenna ne bamaama baffe bataata baffe nti ekimala kimala. Ffenna tuveeyo tugambe nti ekikola ki? Ekimala kimala. Omusajja wo tumutwale kubanga Uganda yaffe ffenna era tuvunaanyizibwako kyenkani n'ebyobugagga byonna n'omusono gwonna gwe basolooza gwaffe ffenna. Saawa zino kiriwaho naye Bosava bana abasobodde okubabulira ajja kubabulira mbeera ki gy'aliseemu mu ddwaliro. Era ebyensimbi biyimiridde bitya ku sayidi ye mu nsasula bbiiro ez'amalwaliro. Tuzuukuke bakadde baffe,
akadde keeko obudde bwebwo 2026 ali kumpi wetugenda tugenda kukwata mundu ng'abantu ababe bakwata emundu ne batta abantu tugenda kwesa milizi zonna eziriwo okulaba nga twala Mwami Museveni kubanga ffe tuli bamenyi b'amateeka ate tuli ba mirembe tugenda mutwala Ssaabasajja Kabaka awangaale people power our power NUP everywhere. Mukama Katonda nsaba sava akugone ate era n'omwoyo gw'omugenzi agwamuze kisa erinnya nsigadde Kasozi Hamza Nansana municipal mayor addako 2026 mwebale nnyo Kyagulanyi abatumidde mwenna abankwase n'obuvunanyizibwa obulala olw'okuyita omubaka wa palamenti gwenzikiririzaamu Honorable Sowore Koma era nga kusaawa zino ndowooza ali mu kusaaginga kamwetu naye ababuuza ekyo dakiika emubbiri siba omuzira lugogo meya neyazannyo neyazege omukisa ogumpeebeddwa abooluganda omukama mulungi omusajja mukristo abooluganda omukama mulungi obudde bwonna ekiseera kyonna omukama mulungi yazembeera abasiraamu assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu kozi twasiibye okay kanimu basumbuwa bannange nsaba okubasiima nsaba abantu b'e Nansana mwekubireko mu ngalo n'okusinga muzikubira ab'eno okunyirira nga sinaba kugenda mu maaso nyirira muli banyirivu bannange mwebanyirira mwebali eddala naye okusookera ddala tuli mukolo gwa kuziika tuze kuziikirako muganda waffe Saava okulembeze munnaffe Ssebo Mukama akugumye okuviibwako muwalaawo obulumi bw'olimu ffenna tekuli ayinza kufumiitirizaamu kunawadde njogera ekiro nagambye nti mu nsi ezirimu ensa kitwalira gavumenti akaseera ne ssente mpitirivu nga banoonyereza omwana waseeyaka wabula n'ekigambo kati bw'abeera nga muwala waffe omwana omuto mu myaka ego 22 oyinza okwesanga ng'avunaanyizibwako ensonga z'obusiraamu nga wazze emyaka 12, 13, 14 kati ku myaka 22 olowooza aba atuuse ku ki ekyo akaseera kano والنور جاء به محمد والحق بين